Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Nkwanirizaako nnyo omulabi waffe omulungi owa 3 ABN TV era nebaza Katonda atukuumye okuyita mu kiro ne tutuusa essaawa zino nga tukyali balamu era nga tukyassa omukka ogw'obulamu. Erinnya lye ligulumizibwe era liweebwe ekitiibwa emirembe gyonna. Nyongera okwanirizaako ku puroguramu yaffe ennungi ensulo ey'okunkya era nga olunaku olwaleero nga bulijjo nze Nandawula Asia agenda okubayisa mu kyokuyiga eky'olwaleero. Ngenda kubasaba nga tetunnaba kutandika twewombeeke olw'okusaba. Oli mukulu Katonda Kitaffe ajjudde ekisa n'okwagala, tukwebaza Mukama olw'obulamu bw'otuwadde. Tukwebaza Mukama olw'ekiseera ky'otuwadde okubaako ebigambo bye tuyiga. Tukusaba nga tukwegayirira Mwoyo watulungamye nga tuyiga, tusobole okutegeera ebyo byonna ebigenda okwogerwa enkya ey'olwaleero wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Puroguramu eno yateekebwawo okulaba nti ng'ogenda okufuluma ku mirimu gy'okola obeera ojjuzibbwa Omwoyo wa Katonda, okulaba nga mu lunaku lwonna otambula n'ekigambo kya Katonda ate era weewaawo okutambula ng'ekigambo kya Katonda bwe kigamba. Olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogwa Novemba, ekyokuyiga kyaffe kiriko omutwe ogugamba nti Kitonde Kiggya. Era nga ngenda kubasaba ffenna tukwatire wamu Bayibuli zaffe tubikkule mu kitabo ekya Ezeekeri essula eya 2 olunyiriri tugenda kusoma olw'12. Ezeekeri essula eya 2 olunyiriri olw'12 era nga lugamba bwe luti: era nate ne mbawa ssabbiiti zange okuba akabonero wakati wange nabo, balyoke bamanye nga nze Mukama abatukuza. Kakiddemu. Era ne mbawa ssabbiiti zange okuba akabonero wakati wange nabo, balyoke bamanye nga nze Mukama abatukuza. Bayibuli mu kitabo kya lubereberye essula ey'okusatu etwanjulira ekibi engeri gye kyayingiramu mu nsi eno okuyita mu bajjajjaffe bwe baayonoona ne bawabizibwa omusota ne boonoona eri Katonda. Era okuva mu kiseera ekyo ekibi kyayingira mu nsi nga kwe kubonaabona okw'enjawulo kwe tulina mu nsi eno. Bayibuli etulaga bulungi nti twayonoona okuyita mu Adamu ate era ne twonoona ng'ekikula kyaffe eky'obuntu bwe kiri awamu n'okwonoona nga okusalawo kwaffe bwe kuli. Ngenda kubasaba tukwatire wamu Bayibuli zaffe tubikkule mu kitabo ekya lubereberye tugenda kusoma essula ey'okubiri olunyiriri lugenda kuba lwa 16 n'olw'17. Olw'16 lugamba bwe luti: Mukama Katonda n'alagira omuntu n'amugamba nti buli muti ogw'omu lusuku olyangako nga bw'onooyagalanga, naye omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi togulyangako, kubanga olunaku lw'oligulyako tolirema kufa. Bayibuli etulaga bulungi nti Katonda yawa abaddu be abali mu lusuku ekiragiro ti buli muti ogwali mu lusuku baali baddembe okugulya, wabula yateekawo akakwakkulizo ka muti gumu. Naye okuyita mu Bayibuli era gye tusoma etulaga bulungi nti ekiragiro kya Katonda bajjajjaffe tebaakigoberera era Eva n'akemebwa n'alya ku kibala ekyali kigaaniddwa awamu n'okukema omwami naye n'aba ng'akirya. Awo nno ekibi we kyasibuka, omuntu n'aba ng'ajeemedde Katonda era ng'ajeemedde ekiragiro kye. Bw'osoma mu Yeremiya essula y'e17, Yeremiya essula ya 17 olunyiriri tugenda kusoma olw'9 wagambayo wati:
Yeremiya 17 olunyiriri lwa 9. Omutima mulimba okusinga ebibala byonna era gulwadde endwadde etawonyezeka. Ani ayinza okugumanya? Ffe ng'abantu mu butonde bwaffe tuli boonoonyi era mu bwonoonyi bwaffe tetulina ke tuyinza kwekolerawo ka butuukirivu wabula okuggyako okuyita mu kisa kya Katonda. Awo nno we tuyinza okuba nga tusobola okukola ebyo ebiweesa Katonda ekitiibwa awamu n'okulaba nga erinnya lye ligulumizibwa. Ye ate mu Proverbs chapter 20 verse 9. Ngero sura ya 2 olunyiriri olw'omwenda ho batugamba nti ani ayinza okwogera nti nnongoosezza omutima gwange ndi mulongoofu mu kwonoona kwange. Mu kikula kyaffe ng'abantu newankubadde nga muli bantu bannaffe bayinza okuba nga batulaba nga bye tukola byebyo ebisaanidde era bye tukola birungi, naye mu kikula kyaffe tuli boonoonyi era tewali kalungi kava mu ffe ng'ekigambo kya Katonda bwe kitugamba ng'okutambula nga bwe tulina okutambula nga twesigama ku Bayibuli. Ekibi kyakyusa endowooza yaffe ne kiba nga mu kulowooza kwaffe ng'abantu tetulowooza ku Katonda naki kye tusaanidde ddala okukola ekisaanidde mu maaso ge. Era ekibi kiyimirirawo ng'omuziziko wakati w'ebitonde ne Katonda. N'olw'ensonga eyo Yeremiya kyeyava yawandiika ng'agamba nti omutima mulimba okusinga ebintu byonna era gulwadde endwadde etawonyezeka. Ani ayinza okugumanya? Yeremiya essula 17 olunyiriri olw'omwenda. Omutima ng'ogw'omuntu mulwadde era mulimba nnyo era nga teguwonyezeka. Ekibi bwe bulwadde obutaliiko ddagala libuwonya wano ku nsi. Omuntu ne bw'ogezaako okukola obulungi obwenkaniddewa, ekibi nga kyo kyajja mu nsi era kikuwaliriza okulaba nga okola ebyo ebitasaanidde mu maaso ga Mukama. Tutambula mu nsi eno ng'Abakristaayo, naye wali weesanzeeko mu mbeera nga naawe ddala okoze ekintu ky'owulira muli nga kikuleetera ennyike mu mutima, ng'olabira ddala nti bw'osoma ekigambo kya Katonda tekirina we kikwatagana n'ebyo by'okola. Nolaba ng'entambula zo ku mulimu gwakumpanya banno, entambula zo ku mulimu gwakuba enjawulo, entambula zo ng'omuntu ng'omuvubuka weeyisa mu nneeyisa eyeesitaza erinnya lya Katonda. Omuvubuka nga okola ebyo ebivumaganyisa erinnya lya Katonda. Awo nno ekibi we kyatutuusa nti newankubadde mu mbeera yo ng'omuntu oyinza okuba ng'oyagala era ng'oyaayaana nnyo okulaba nti nno okola ebyo ebigwanidde era ebisiimibwa mu maaso ga Mukama, naye era waliwo embeera weetuuka nga omutima guwalirizibwa, waliwo embeera weetuuka nga omubiri gukusindiikiriza okola ebyo ebivumaganyisa erinnya lya Katonda. Oluvannyuma lw'ekibi ekiswaza ennyo, Dawudi yasaba essaala eviira ddala ku ntobo y'omutima gwe. Mwe Katonda okumusaasira bwe yamanya ekibi kye. Bw'osoma Zabbuli eya 51 tugenda kusoma olunyiriri olusooka lugamba bwe luti: onsaasire ayi Katonda mu kisa kyo, mu bungi bw'okusaasira kwo sangula ebyonoono byange byonna. Olunyiriri olwokubiri: onnaalize ddala mu bubi bwange, onnongoose mu kwonoona kwange. Olunyiriri olw'10: ontondemu omutima omulongoofu ayi Katonda, onzizeemu omwoyo omulungi mu nda yange. Dawudi wano batunnyonnyola bulungi ne batugamba nti Dawudi yamanya nti awatali Katonda kuyingirawo n'asonyiwa n'alongoosa era n'addamu okumutonda yali wakubulira ddala. Katonda wa ssaayansi yali tayinza kuwa Dawudi buyambi. Yali yeetaaga okuddamu okutondebwa, okufuulibwa ekitonde ekiggya.
Katonda omutonzi yekka ye yali asobola okukola omulimu ogwetaagisa mu bulamu bwa Dawudi. Mu mbeera gye tutambuliramu yonna, newankubadde nga tufubanga bwe tusobola okulaba nga tukola obulungi, katwongere okumanya nti tulina kwesigama ku Katonda yekka, era oyo Katonda y'asobola okutuggya eyo mu mbeera eya wansi gye tuba tukkiddemu ddala ekibi gye kiba kitutuusizza, n'atutondamu omutima omuggya, omutima oguyaayaana okukola ekyo ekisiimibwa mu maaso ga Katonda, omutima oguyaayaana okukola obulungi eri bannaffe, era omutima oguyaayaana okulaba nga buli ntambula zaffe zonna zitambula ng'ekigambo kya Katonda bwe kiri, so si nga omulabe bw'aba ayinza okwagala tutambule, oba so si nga omubiri gwaffe emibiri gyaffe engeri gye giyinza okututumamu ey'enjawulo okukola ate era ekontana n'ekigambo kya Katonda. Kino kye kikakafu eri abatakkiriza nti bwe tusoma mu Bakolinso ekisooka essuula ey'okubiri olunyiriri lw'14 bagamba nti naye omuntu ow'omukka obukka takkiriza bya mwoyo gwa Katonda kubanga bya busirusiru gy'ali, era tayinza kubitegeera kubanga bikeberwa na mwoyo. Lugambye nti naye omuntu ow'omukka obukka takkiriza bya mwoyo gwa Katonda kubanga bya busirusiru gy'ali, era tayinza kubitegeera kubanga bikeberwa na mwoyo. Nga bwe nannyonnyodde nti mu kikula kyaffe eky'abantu, ne bwe tugezaako tutya okwagala okukola obulungi, ekibi kisigala kituwaliriza. Ne bw'ogezaako otya okulaba nti nno ofuba nnyo okuyaayaanira ekigambo kya Katonda naye nga teweewaddeyo mu mutima gwo kuyigirizibwa, era weekanga olabye nga eby'obusirusiru ebitategeerekeka era ebitalina makulu eri obulamu bwo. Naye ate nga tetwandigwanidde okukola, twandigwanidde okwewaayo okuyita mu kusaba okulaba nti nno Mwoyo wa Katonda atuluŋŋamya okulaba nti twongera okwesigama ku kigambo kya Katonda, okulaba nti twongera okwesigamizibwa ku kuyigiriza kwa Katonda, nti Bayibuli eyigiriza ki, nti bwe mba ntambula mu ntambula zange zonna bye nkola ddala biweesa ekitiibwa, nti bwe mba nga mpisa bannange mu ngeri yonna gye mbayisaamu ddala Bayibuli bwe ŋŋamba mbayise bwe ntyo. Tugwanidde okwewaayo okuyita mu kusaba okulaba nti nno twongera okwesigamira ddala ku kigambo kya Katonda. Oyo nno Katonda Mukama wa Sabbiiti, oyo nno Katonda eyatutonda yajja okutuluŋŋamya n'okututondamu obulamu obuggya, okulaba nti nno byonna bye tukola bisaanidde mu maaso ge, okulaba nti nno embeera zaffe zonna zisaanidde mu maaso ge era ziweesa erinnya lya Mukama Katonda waffe ekitiibwa. Olunyiriri lwaffe lwatugambye nti era nate ne mbawa Sabbiiti zange okuba akabonero wakati wange nabo balyoke bamanye nga nze Mukama abatukuza. Oyo nno Katonda Mukama wa Sabbiiti gwe tugwanidde okulaba nga twesigamako okuyita mu kusaba, gwe tugwanidde okulaba nga tuyaayaana okunoonya okuyita mu kuyiga ebyawandiikibwa, olwo nno alyoke atufuule ekitonde ekiggya, ekitonde ekiwombeefu era ekitonde ekivunnama okusinza Katonda oyo asaanidde okusinzibwa ate era okumusinza mu ngeri entuufu awamu n'okumusinza ku lunaku olutuufu. Tugwanidde okweweerayo ddala eri Katonda nga tumenyesemenyese wansi ddala okulaba nti nno tumuganya akolere mu bulamu bwaffe, tumuganya atuluŋŋamye mu ntambula zaffe zonna. Oyinza okuba oli eyo naye nga muli owulira ddala oyonoonye ekisemberayo ddala, muli ng'owulira ddala ekibi kikusikidde ddala wansi. Mukama Katonda waffe atuyita ffenna okulaba nti twewaayo gy'ali. Mukama Katonda waffe atuyita okulaba nti tumunoonya okuyita mu byawandiikibwa awamu n'okwogera naye okuyita mu kusaba. Olwo nno atufuula ebitonde ebiggya, ebitonde ebinaamusinzanga mu mwoyo ne mu mazima, ebitonde ebinaamuweesa ekitiibwa okuyita mu ntambula zaffe zonna. Kusaba nga nkwegayira mwannyinaze ali eyo, muganda wange ali eyo,
weeweeyo eri Katonda, weeweeyo okwongera okuyigirizibwa okulaba nti nno weeyongera okumanya Katonda naki kyakwagaza mu bulamu bwo. Weeweeyo okulaba nti nno Katonda waffe omuteeka mu kifo ekisookera ddala mu bulamu bwo. Olwo nno omuganye akolere mu ggwe era akufuule ekitonde ekiggya. Oyinza okuba nga mu ntambula zo oseesetuse okuva eri Katonda, nga by'okola muli naawe owulire ddala tebiweesa Katonda kitiibwa, ng'enneeyisaayo eri abalala etaaguddwa olw'embeera y'okuba nti oviiridde ddala ku Katonda. Naye bwe tusoma mu Bakolinso ekyokubiri essuula ey'okutaano olunyiriri lw'17 lutugamba nti omuntu yenna bw'aba mu Kristo kyava abeera ekitonde ekiggya, eby'edda nga biweddewo laba nga bifuuse biggya. Omuntu yenna bw'aba mu Kristo kyava abeera ekitonde ekiggya, eby'edda nga biweddewo laba nga bifuuse biggya. Olunyiriri luno kalutuwe essanyu mu mitima gyaffe nti bwe tubeera mu Yesu Kristo tufuulibwa bitonde biggya. Eby'edda byonna, oba mbeera ki gy'obaddemu, oba nneeyisa ki gy'obaddemu, oba otambudde otya, byonna nga biweddewo wabula nga bifuuse biggya. Newankubadde nga oyinza okuba ensi ekututte awala nnyo okuva mu maaso ga Katonda, ekyawandiikibwa kino kakituzzeemu amaanyi n'essuubi nti Yesu ebyo byonna ajja kubifuula biggya kasita twewaayo gy'ali ne tumuganya akolere mu bulamu bwaffe era ne tumuganya okulaba nti nno atuluŋŋamya mu ntambula zaffe zonna, awo nno tusobole okutambula ng'ekigambo kye bwe kigamba, awo nno tusobole okutambula nga Katonda bw'atugamba. Olunyiriri lwaffe Ezeekyeri essuula ya 2 olunyiriri lw'12 lwatugambye nti era nate ne mbawa ssabbiiti zange okuba akabonero wakati wange nabo, balyoke bamanye nga nze Mukama abatukuza. Oyo Mukama wa ssabbiiti nga Mako bw'atugamba mu ssuula ey'okubiri olunyiriri lwa 28, ye yekka asobola okuzzaawo omuntu mu kifaananyi kya Katonda. Tugwanidde okukimanya nti Omukristaayo akuuma ssabbiiti takoma bukomi kukuuma lunaku, naye ayingira mu nkolagana ey'enjawulo ey'obulokozi oyo Katonda atutukuza era asobola okututukuza, awamu n'atutukuliza wamu okuyita mu kumusinza okutuufu ate era mu kumusinza okw'amazima okw'okukuuma olunaku olw'omusanvu ssabbiiti y'entukuvu. Mukama Katonda waffe nsaba atubeere nga twongera okuyiga ekigambo kye, okumanya nti nno tugwanidde okumuteeka mu kifo ekisooka, ate era okumanya nti nno tugwanidde okuwaayo emitima gyaffe okulaba nti nno Katonda ayongera okutuyigiriza ekigambo kye, tumanye ki ky'ayagala tukole okuyita mu Bayibuli. Awo nno tuyongere okuyiga awamu n'okukola ebyo ebisaanidde mu maaso ge. Oli eyo naye oyinza okuba nga mutima gwo muli oyaayaana okulaba nti n'oyongera okumanya ku Katonda wo. Ogwanidde okwongera okusoma ekigambo kye, awo nno oyongera okutegeera ki Katonda ddala ky'ayagala otegeere, era ddala ki Katonda ky'ayagala okole mu nsi eno ejjudde ekibi, ensi eno etaliimu kalungi yadde, era ensi eno Setaani mw'ayagala okwegulumiza, naye ate nga tugwanidde okugulumiza erinnya lya Katonda. Saba Mukama Katonda waffe atubeere nga twongera okweteekateeka okulaba nti nno tukola ebyo ebisaanidde mu maaso ge, nga twongera okuwaayo emitima gyaffe okulongoosebwa ekigambo kye nga ye bw'agamba okuyita mu Bayibuli. Mukama ayongere okuba naffe. Ngenda kubasaba twewombeeke tusabe. Katonda Kitaffe ajjudde ekisa n'okwagala, tukwebaza Mukama Katonda waffe olw'ekiseera kino ky'otuwadde okuyiga ku kigambo kyo. Mukama Katonda waffe tukoze bingi nnyo ebitasaanira mu maaso go, ate era Mukama ne tuvumaganyisa erinnya lyo. Tukusaba nga tukwegayirira Mukama otulongoose obwonna obutali butuukirivu bwaffe. Byonna bye tukoze Mukama nga tebiweesa linnya lyo kitiibwa, tukusaba nga tukwegayirira Taata otusaasire otusonyiwe.
era Mukama oyongere okutuyigirizanga okukola ebyo ebisaanidde mu maaso go. Abaddu bo mbateeka mu mikono gyo nga bagenda okukola mu mirimu egy'enjawulo, obabeere obatambuze bulungi ate era Mukama obawe emikisa mu mirimu gyabwe gye bakola. Yongera okuba wamu naffe, yongera okutuyigiriza ekigambo kyo, bwentyo bwe nsabye nga mpita mu linnya ly'Omwana wo Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.